abangi we basonga ebiseera ebisinga obungi wateeka okuba nga waliwo ekiriwo. Kakati tuli ku nfa ya MP Helen Nakimuli, waliwo eyakibadde emabega, naye nga sinakuwa ndowooza y'abantu. Tusooke tulabe Munyagwa alina ky'ayogedde ku nsonga eyo, ate nga Munyagwa tumanyi nti ono lobbyist wa gavumenti era nga byatugamba bikulu. Teri batemu, teri nkwe, teri kifo kirimu butemu, kifo kirimu bunnanfuusi, kifo kirimu nkwe nga Parliament ya Uganda. Really? Yes. Nkubuulira. Neera somebody obeera safe nnyo mu Parliament ya Uganda oba mubaka nga tofunye mu mukwano gwo. Mu Parliament. Teweetaaga kuba natidde nnyo we nawulidde mu bakungubazi abamu nga mpuliramu agamba nti onale bwe yaŋŋamba ayinayo surgery, onale bwe yaŋŋamba ayinayo surgery. Ekyo nalabye nga kyabulabe. Yaŋŋamba ayinayo surgery, yaŋŋamba ayinayo surgery, yaŋŋamba ayinayo surgery, kyabulabe. Because of the following. Omuntu tabulira ku mikwano gyo nti nina surgery. Bate mu bangi abatulindiridde naye nga ayinza olunaku lwana akutemula ng'obutemu obwo tebujja kumweyambaza mu bulago, tebujja kumukka mu nsingo. Oba point ogitegeera? Ndowooza okitegedde muganda wange. Kati abantu bagamba nti ono bassemutte era balina bye basongako engalo. Era eddoboozi ery'abantu kusinziira nga bwe boogera bagamba ki, tusooke tuwulire. Uganda atiraaki abaana obawulidde we baleese bwino ku ddwaliro ono Honorable Nakimuli gye yafiiridde. Bagamba taata w'oyo nannyini eddwaliro yali w'amagye mu mulembe gw'Oboti ng'ali ku ddaala lya Lieutenant. Museveni bwe yawamba n'ajoyininga Museveni, mwe yava n'awummula ne mukazi we baali bakola mu magye ga Museveni ne batandika ne baggulawo bizinesi. Kati omwana waabwe oyo be baamukolera eri eddwaliro, muwala waabwe ye muka Kasolo. Kasolo minisita eyeefula minisita wa microfinance. Mukazi we sisita w'oyo yakulira eri eddwaliro, yalikulira. Ekitegeera kaakati ateka yani Nakimuli mbu yali agamba nti akalulu kaali katambudde bulungi nga banoonya bulungi akalulu, naye wali wabula ennaku 3 Kasolo n'aleeta ssente n'ayiwamu ssente nga balwana okufaana okuwona okulaba nga tebalangirira Nakimuli tali akalulu. Ng'ekizinga ekyo bakola ki? Bakyetaaga. Era Nakimuli alina gwe yalingira message ezo nga banyumya n'agamba simanyi, naye nga luno olutalo lwennyini Kasolo yafuuse Kasolo mu kalulu kange, yafuuse ekizibu, ayagala tusuuza kiko, yataddeyo ssente ebitirivu naye ekirungi looze Kasolo naye engeri gye akake gye kaali kamutwala byamulemerera okumaneginga okukakkana nga Nakimuli bakoze eki? Bamulangiridde. Ndowooza olaba olukweje lwayise. Era abantu ba Nuupu kye nagamba balina okunoonyereza ennyo okukakasa nga tebafuna bizibu ebyo. Kati okusinziira ku bwino oyo bw'abanga ddala mutuufu, awo tewakyali kubuusabuusa kunoonya kyasse mulwadde. Omulwadde ekyamusse basawo be bennyini be bamwettidde. Abantu balina okuyiga kati okunoonyereza ennyo okwebeereramu. Okiraba bano abasajja we bafunira omukisa. Kati kirabika oli akulira eddwaliro lwamu tulinayo omuntu w'okulongosa bwati mulimu naye muntu w'ekalangala Nakimuli biki n'agamba Kasolo waayi. Omutego gukutte ekyennyanja ekisava gukutte empuuta. Tukoze tutya? Tumuleke tumukoleko nga kiraya nti oba nti
oyo gwe mukisa gwe tufunye twamunoonya dda yabula ate Museveni abantu bonna abakukolagana ne Museveni abantu bwe bataabeegendereza bampaya buli omu yamuluma dda ne gw'olabanga eyali omuntu ow'amakulu alimu eddiini alinamu omutima ogw'ekisa kagende wa Museveni omanya kaweddemu ndowooza abakyuka abava eno mu opposition ne badde eri bye boogera obiwulira biba bya busagwa bya mutima mubi tasobola gamba nze nakyuse munnange ekintu kyammwe ndaba sikijja kusobola kutambula nze nakyuse kankolereko eno tulabe awanda omuliro n'ayogera ebigambo eby'obusagwa n'ayogera bubira bansi bange laba bampuuga ebigambo bye boogera laba banna abalala abasigadde ebigambo bye bakozesa nga balumba eno nga vampa ye balumba biba bikambwe era mu butuufu abantu bannabyabufuzi balina okwebeereramu ennyo n'abawagira nabo balina okwebeereramu kuba bano abantu kwegamba ye buli wakulaba nga era wabawulira abaana bakobbe bagamba mmwe atawagira Museveni wakikombako naye kikombako kwe kutya kutta tebalina solution endala bo battabusi bantu abo bafu babi era basaana okuboolera ddala oli akutte nga teyeesesasesa mbu bambi abadde mukwano gwe omubikkiriza nti mubi gy'oli kuba talina kirungi kyayinza kukwagaliza kati olukoje lwayise eyo yabadde tayinza kusimattuka yabadde tasobola kusimattuka naye abantu abo bannange babi yabadde tasobola kusimattuka kubanga enkwe wano e Uganda nti gwe kitwale nti omuntu okubeera mu palamenti kikulu nnyo kubanga waliwo omusimbi muyitirivu nnyo ate eriyo abantu nga kirabika abakwata contract mu kalulu ka 2026 kyenfunye mu mboozi eno nti ngenda kukuyamba olina okuyitawo lwa mpaka kati wabaddeyo abo nga bw'olaba Anita Among wabadde akikolera abalala okuyitawo an opposite kati ekintu ekyo kibaddewo nga bakola kyonna ekisoboka kati ono yatumegga kituufu naye tuwulira alinayo sajjale kati mukazi wattu yamanyi tyakiryokke ate eddwaliro liyinza okukkiriza reputation yali okugwa waliwo nalabye fulufiga akola akatambi kagamba nti dokita eya operating ono omukyala n'amwogera erinnya lye mbu dokita oyo ali professional nnyo era ebiseera ebisinga obungi abeera mu America kati nga ye eyo ye criteria gyawa naye njagala okukubuulira nti dokita agenda okoperatinga omuntu abeerako abamuweereza byagenda okukozesa kati n'abo abamuweereza byagenda okukozesa nabo babeera mu America oba balina reputation ey'okukuuma nga toboogerako bo bamanyi bonna obamanyi tumanyi oli eyalongooseza gweoyo wayogedde naye ate bano ababadde bamuweereza abamuwatikana akayiso ddagala erimusirisa akano akambe kaakano abo bamanyi nti oba yasiizeeko ki kale kwegamba buli kimu kisoboka nti eri ebeera job alina okumalwawo era ne bayita just mu muweereza omu ayambako aid omu kwoyo main doctor agenda okulongoosa nga ye yakoze akantu akatono ennyo niwaba yasiizeeko kantu katono nnyo bw'ati ku kambe nti akubuuka siigako kasita akasazisa abaawo eddooli kisoboka dokita yalaba operation teri successful naye ate kyobola nga zaake yagambye nti baamugambye operation ebadde successful naye omulwadde takoze eki naye ng'akyewoonya ate ebeereta successful ate omulwadde n'atawula kitegeeza ku dokita eya operatings yabadde 100% sure nti omulwadde alina okudda engulu naye yeekanze tazze engulu kyekitegeeza bwe tokiraba kubanga twawulira dda obutwa bubaddewo abagenda n'ebitunduwa mu kooti n'ebicepere capati mu cabinet meeting byonna tubimanyi kakati ekintu ekyo muganda wange okusinziira nga bw'owuliddemu mwenya gwakugambye nti ekiri mu palamenti awo
era ono bwe yawulira nti okuwulira nti nno waliwo ababadde bakimanyiko nti agenda mu operation, ekyo kyabulabe kitegeeza nti n'okujjanjabira wano mu malwaliro ga wano nakyo kyabulabe. Kati embeera eyo tolinaawo ngeri yonna gy'oyinza kugamba nti abantu bakyamu, kubanga nasose ne ntunuulira emboozi abantu nga bagamba wateekwa okubaawo kino naye kusinziira ku biriwo ekituufu kiri nti awali omukka tewabula muliro, naye kitalo nnyo.